Helen Kamsime, omusawo ku ddwaliro lya Lubaya Health Center 2 mu disitulikiti y'Ibanda yakwatiddwa n'eddagala lya gavumenti ng'alitunda mu kalwaliro ke aka Sky Drug Shop akasangibwa e Kakoba mu Mbalala. Ono ng'asangiddwa abadde agezaako okwewozaako ng'eddagala lino bwe yaligula ku Abagas kyokka bwe bamusabye risiiti kwe yaligulira nga tagirina. From where? Do you have a receipt? Kuba mupya. Bugamba tuwagula kwa Abagas, bring the receipt. Abagas is not very big. Ono asangiddwa n'eddagala lya gavumenti ebika eby'enjawulo. Inji kulino nga walimu eritangira kawuka ka mukenenya n'eritangira omusujja nga walimu n'ebyuma ebikozesebwa mu malwaliro. Abakungu ba NDA batutegeezezza ng'okugwa mu buufu bw'omusawo ono nti waliwo eyabatemezaako nabo ne banguwa. Twafunye amawulire mu kaduuka kwabadde atundiramu mu bukyami eddagala lya gavumenti era abakulu baffe abe mu region bakoze okunoonyereza bakakasa nti omukyala abadde n'eddagala lya gavumenti. Bano bategeezezza ng'abantu bwe bazze bakwata n'eddagala lino bwe bali abakozi ba gavumenti bennyini ng'ate bakimanyi bulungi nti kimenya amateeka. Osanga nti abo bamanyi ekyokukola naye nga bwe tumanye nti eddagala limu ssente. Awali ssente ojja kusuubirako nti waliwo abo beeyagaliza abaagala okurisikinga ne bamenya amateeka bafune ez'amangu. Batubuulidde nga bwe bakutte eddagala eppitirivu mu bikwekweto eby'enjawulo bye bazze bakola mu disitulikiti eziri ku nsalo ya Uganda nga kw'otadde ne mu masekkati g'eggwanga. Okuva mu mwezi ogwokusatu okutuuka kati twakakwata eddagala eribalwamu obuwumbi nga 6 obw'essente za Uganda. Bavumirira ekikola kino era ne balabula abeenyigira mu kutunda eddagala lya gavumenti okukikomya kuba bajja kukwatibwa. Mbakubiriza nti ekitimba kyaffe kati kigazi, tulina information kwabo abangi ababeera mu syndicate n'ebyo bakola nabo okulitambuza byonna bakwata era tubatwale mu mbuga z'amateeka. Wano basabidde abantu okukwataganira awamu nabo okulaba nga balwanyisa ekikolwa kino. Poliisi ekakasizza ng'ono bwali mu mikono gyayo era nevumirira ekyabasawo ate okubba eddagala lya gavumenti ne balitunda. So tukivumirira era tusaba okumalawo guno omuze. Tetusobola kukola ffekka nga poliisi oba nga National Drug Authority okuggyako tulina okukola ffenna wamu. Eri yonna oyo agula amalagala gano gwe wennyini gwayongeza okuyambako guno omuze okukula. Katono wakugulako emisango egy'enjawulo oluvannyuma lw'okuwabulwa kw'omuwabi wa gavumenti. Era nga bwe twogerera twamuguddeko omusango gw'okusangibwa ng'alina amalagala ga gavumenti mu bumenyi bw'amateeka. Amalwaliro mangi naddala ga gavumenti bw'ogatuukamu tosangayo yadde empeke y'eddagala wadde ng'abasawo basangayo nga ne gavumenti ekalambira nga bw'eteekayo eddagala.